bulungi n'akalowoozo. Akalowoozo k'olwaliro njagala kaweereza buli comrade na gy'oli ng'okola video ku social media platform zonna ez'enjawulo. Kana akalowoozo njagala kagende gy'oli. Ngenda kajja mu njogera egamba nti obutamanya tebukugisaako musango. Obutamanya tebukugisaako musango. Ebiseera bingi nti abantu bangi bakozesa obutamanya okulowooza nti bamanyi nga tebamanyi. Ngamba bulijjo nti omuntu atamanya abeera muyizi muyigirize, njagadde bategeeze. Buli muntu yenna eyeetaba mu kulwanirira eddembe ly'Abannayuganda okuviira ddala mu 1962 okutuuka olwaleero oyo aba ayitibwa muzira. Era lwakuba nti gavumenti ezaayita tezaalina mukisa kuyamba bazira balwanirira ggwanga eryo nga ne famire zaabwe zibonaabona n'okutuuka olwaleero. Era n'abasajja n'abakazi abaganda mu Buganda abaalwana mu ttalo eki8 mpaka 86 bazze nga babanja nga gavumenti esobola basasulira bintu bye baayonoona oba ebyayonoonebwa, saako n'abo abaalwana abataasobola kufuna kintu kyonna. N'abaana b'abalwanyi abaalwana okuleeta Museveni bali mu kubonaabona bali ku situlya bali bala yanfuufu. Ffe mu gavumenti yaffe empya gye tulwanira okuleeta ey'amateeka n'ebiragiro, buli muntu yenna eyeetabye mu lutalo oluggyako Museveni ajja kufuuka hero era ajja kubanga abalibwanga Munnayuganda alwaniridde eggwanga lye. Era ne wabanga afunye ekizibu tukyasobola okwogera naye n'okukolagana emmundu eyo neesoboka. Buli muntu yenna bw'aba afunye ekizibu asaana okuyambibwa. Njala bategeeza mwenna Bannayuganda abali eyo nti abantu bangi bafunye ebizibu nga tebayambibwa mu gavumenti ziri eziwedde mu lutalo. Naye njagala okutwala mukisa guno okubaza Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu, webale kubeera musajja wa kigambo kyo, webale kubeera musajja atalya mu nsi y'olukwe n'atalya bakomrade lukwe. Abantu bonna abatusiddwako obuvune n'abattiddwa famire zaabwe okyaziyamba bwe baliyo balire ddala, tojjanga okwo olw'ensonga nti kikkakatako ng'omuntu nti abantu bano baali bali mu ttaba lwakukyusa bukulembeze buli omu kufuna mirembe. Kati buli kyokola kyonna ng'okikola olina okukikola ku lw'abantu abo nga naffe tukusapootinga. Naye omutimbagano kuno kwe tuzungira oba kutambulira eri abatandise okufuula ennimi ng'ate bakifuula kirala, njala kutegeeza ku bukomrade ali eyo. Twewale nnyo okukola information gy'otasobola kusitula na mutwe gwo. Lwaki? Ekintu ky'otasobola kiveeko kirekera akisobola. Nkiddamu gwe comrade ali eyo, information gy'otasobola kusitula mu mutwe gwo girekera asobola ogisitula mu mutwe gwo. Lwaki? Tulwana ne dictator alina ssente, tulwana ne dictator alina propaganda, tulwana ne dictator asobola okukosa ekintu nnyonyo kyonna ku saidi ye okufuna kyayagala. Kitya? Baganda baffe bangi bafunye obuvuna battiddwa. Singa president yali musajja kufaayo kugamba nti famire z'abo abaana bafunye obuzibu n'abattiddwa asigale ng'aziyamba, NRM ne ba NRM propagandalist bandi badde bakozesa ekintu ekyo ate okukuba president okuba national platform. Kati president bw'obanga asobola okukwata mu ndyanga oba ekintu ekikwata mu ndyanga ne kisigala nga kiweerera abaana b'aba comrade nga kibawa ebyokulya, kibaweereza school fees, kibalabira buli kimu, gw'ate n'ova n'ogamba nti ate kituloba okukola tekitegeera. Njala kutegeeza twewala nnyo tukubisa ebintu byandibadde bitujja mu public. Ne president ekyo kyakola okuyamba abaana b'abacomrade bafamire z'abacomrade kye kimu ku kintu ekitufuula ab'enjawulo ku political parties zonna ez'enjawulo. Era kyakola kiri mu mateeka nga ye ge yateekawo nti buli muntu yenna omulwanyi alina omulaba mu ngeri yonna esoboka. Gwe bw'ova n'oga nti okuyamba abaana babamulekwa abattibwa mu struggle eno kiwa abantu abo bunafu obutajjaako Museveni. Njala kubuuza abaalwanira Luweero Museveni batasasula bamwogerera biki? Abaalwanira Luweero Museveni batasasula bamwogerera biki? Kati mwagala naffe tugende mwagala naffe tubeere mu nkola y'emu etajjukira abalwanyi baffe. President ye ng'omuntu nabaga buli muntu ali ku social media kuno neyeetebye mu struggle amumanyi. Twewala nnyo tukozesa ensobi n'okulwana ebintu bye twagenda kusobola kulwana. Yensobola ki president buli muntu yenna abaali mu struggle n'afuna obuzibu amakinga sure nti amukolako oba amulwanire okutuuka lwafuna eddembe lye. Ngera bategeeza bw'oba tosobola information gitegeera gireka abala bajja gikola. One, president kyakola kikakata ku kibiina kimukakatako nga ye era kiwa essuubi abantu bonna nti kyakola kiba kyakulabirako nti buli muntu mu Uganda ajja kufuna kyalina okufuna ng'omugabo gwe. Tetusobola kwerabira baganda baffe abafudde, tetusobola kwerabira baana baabwe kubanga abaana kitaabwe wamama we yafiira mu lutalo olwalugenda okukyusa ensi. Bwerabira omulwanyi wo n'abaana bano bennyini babafunye obuzibu. Kitegeeza nti goba otayagala abantu bano kubayamba obanga agamba nti toyagala struggle ebeewo ate n'abalala tebajja kujja kwegatta kuba banafunye ekintu tajja kuyamba. Kati njala bagamba ekikola president kyakola kya buzira. NRM yeerabira abaayo abakuba emmundu. NRM yeerabira abantu abateeka ssente mu struggle okugireeta mu buyinza yabeerabira. Ffe ekyo tukisobola. Yensobola ki president akola bye kisoboka okuba nti ateekawo enkola eyamba abaana abo mu kuba ebintu bya bulijjo okubasasulira school fees baba basobodde. Era ngenda kusaba dimansita oba bedimansita mwenna abalina amasomero ag'enjawulo nga muli mu struggle naye nga secretly musobola okuyambako mutuukirire president oba mutuukirire ekitebe nga musobola otuwa basale ez'abaana b'abacomrade bonna abaafa nga basobola okujja okusoma ebisigadde byonna ekitebe kijja bikwasaganya president ajja bikwasaganya. Oba oli mu diaspora ng'olina essomero oba oli mu Uganda ng'olina essomero tugenda kusaba toyungeko oyambe president abaana abasinga obungi bafune basale bagende basome kubanga ensi erina okugenda maaso.
sigenda genda bibira byonna bibaddewoze strict njogera ku kibiina kya national platform n'obuvunaanyizibwa president bw'alina nsaba Eddie Master abasobola otuwa basale mugende ku kitebe mule president musobole okubaana ba comrade basale abadde balwana ku lw'eggwanga lyabwe so ekyo tukikola okuziba ebituli n'obutatufuna tetufa ku bakomrade bannaffe so ekyo njagadde kibira loud and clear nti president kyakola tekirawo kiganira struggle kugenda mu maaso wabula ki-encouraginga era kimotivatinga ne famire z'abantu balyoga nti yes abantu baffe kale batuvaako naye era ekibiina kyekyafaayo ku lwabwe kati bw'otalabalabirira olwo ekibiina kyandiyogedde kitya oba no abantu bandiyogedde batya wano twali mu kuziika Honorable Segirinya ebiga byayogera mwabiwulira naye ng'ate buli kimu ekibiina kyabikola kati mwagala tulekewo ebintu ebiyamba ba comrade ate tubirekewo okuba mu bina personal interests zammwe ekyo kikyamu so ngenda bagamba buli muntu yina information gyetasobola kugikwasaganya mu mutwe gwo gireke temugyogerako mugiveeko kikabadde akaloozo kaalo tugenze kukigula lugi ekigula lugi kyange ekyali ngenda kiweereza buli munnayuganda yonna gy'oli okusookera njala kusooka kwebaza mwenna abasalamu video zino ne muzirepostinga ku TikTok ne ku Facebook wane muzisharinga mu WhatsApp groups mu kigula lugi kyaleero njagala kiweereza bannayuganda mwenna abava mu Uganda in fact nkiddamu bwezi nakikola ku lunaku lwokutaano bw'obanga oli munnayuganda ng'oli mu diaspora njagala owulize ekigula lugi kyaleero bulungi nnyo gw'onoomanya ky'olimba lwaki kugamba gw'olimanya ky'olimba olw'ensonga basinga obungi temumanyi temunnasoma bazungu bategeera kati mpuliriza bulungi gwe munnayuganda yenna eyava e Uganda n'ogenda mu nsi z'amagulume eyo n'osaba obutuuze mu ngeri yonna gy'obufunamu mpuliriza bulungi nabagambye ekyeroppe binyonkondo bifeekeera Donald Trump bwe yawangudde obukulembeze alina ebintu bingi byakyusizza n'ensi endala zimugoberedde okukola ekintu kyekimu ate n'ensi zitandise okukyusa obukulembeze nga zijja n'abakulembeze abapya abataagalira ddala kulya kigambo kyabagwira batali bannansi ezo batunula muleka tuli konna bwe mu lwatwa gonna okulaba ngeri ki gye balemesa abantu abatali bansi zaabwe okufuluma ensi zaabwe oba okubalemesa okubeera mu nsi ezo oba okubeera n'obutuuze kati mpuliriza bulungi muganda wange bw'oba afuna obutuuze bw'ensi eyo katugamba America, Canada, UK n'ensi za Europe zonna ng'afuna obutuuze era nga ne passport ogirina wabula ng'okyalina passport ya Uganda weegendereze nnyo okutambulira ku passport ya Uganda ng'ofuluma ensi ezo ng'oddamu ozinga okozesa passport ya Uganda ngenda kukusaba kozesa passport y'ensi eyo gye baakuwa waliwo ekintu kye mutamanyi kigenda mu maaso bannayuganda bangi batandise okufiirwa obutuuze obw'ensi ezo lwa nsobi yakufuluma nsi ezo ng'akozesa passport ya Uganda n'ayagala addeyo mu nsi eyo era ng'akozesa passport ya Uganda omuzungu ojja kutuuka akugambe nti ekitegeeza passport yaffe gwe togyagala okyagala passport yewammwe munnange bakugye mu system nga nenda simufungize tolina gwogenda kunyumiza nkugambye system yakyuse gwalina passport y'omuzungu ng'okukyakozesa neya Uganda nkulabula kikomye kozesa passport yo gyewafuna mu nsi ey'obutuuze toddamu kufulumira ku passport ya Uganda ayina oddamu n'oyingira ku passport ya Uganda migration egenda kusazaamu obutuuze bwo kino nkikubuulira nabino wammanga biwulire bulungi nnyo bw'oba okyagala emirembe oyina obutuuze ofulumya ensi eyo ogenze kulya ssente wabula abazungu abalina ekintu kimu gw'ofuluma ne bakuleka wabula basigala bakutrackinga bw'oba olina obutuuze bw'ensi eyo n'osalawo kubanga abasinga obungi baba obutuuze baga nti ensi gy'otalina genda mbayita Uganda kubanga wajegana nti waliyo ebizibu nti oke abasinga obungi muyita emabega wa kateni ne muyingira Uganda eyo sijja kulambulayo wabula bwe muyingira Uganda nga muyita mabega wa kateni mulina kimwerabidde bino njagala bibagamba okusinziira kunoonyereza kwange n'abantu abafunye ebizibu buli lwogenda e Uganda fuba okulaba nga ensimbi z'olina olina ssente ez'empeke ng'ozirina oleme kukozesa kye tuyita automatic oba kye tuyita ATM buli lw'okozesa ATM ng'oli mu Uganda nga ATM ya banka ya nsi mw'oli banka eyo efuna transaction nga ziraga nti wa withdrawing ze ssente ng'oli mu Uganda era ne ku bank statement kibeerako ompulira bulungi nnyo bw'oba oli mutuuze wansi nga bakuwa obutuuze nga tokkizibwa kujja Uganda n'oyita mabega kati n'ogiyingira weewala okukozesa ATM yo nga withdrawing ssente Uganda buli transaction gy'okola banka yo mu nsi gy'ova efuna details nti gundi agiye ssente ku banka bweti ATM bweti mu nsi nti Uganda nga bakino tisinga wansi kati abantu bangi batandise batrackingira ku transactions bakola ku ATM abali Uganda ekyo kimu lyalo kitegeere gwe wenna nga wafuna obutuuze ng'oli muna Uganda
nawe n'okubaka nawe n'oyitibwa kati n'oyingira Uganda ngera kutegeeza ekintu kye bayita social media omuli Facebook omuli TikTok omuli Twitter n'emikutu emirala nkusaba ogyewala ogikozesa ng'oli Uganda kubanga buli bw'ogenda live oba n'obeera nga bakuinvite mwagenda ku live n'oyogera ebigambo ebyo by'oyogera abamu bamunyweddemu ne mwogera nti muli Uganda ne muli coding muli mabaala musanyuka mukola biki ng'oli Uganda abasajja bano buli kimba kiraba ndi wano kutegeeza social media platforms zino zetukozesa 99% gina emikutu gy'abambega nkiddamu 99% social media platform oba apps zonna zetukozesa zonna zibegebwako bannansi ab'ensi ezo zibega social media platform zonna bamanya gwani biki byoyogera babivuunula ensi mwoli na biki mwogera byonna babimanyi bulungi nnyo so njala kutegeeza bwobanga ova mu nsi eyo odda mu nsi oli mwogera mu Uganda social media platform zeesonyiwe oba n'okulikodinga video n'ogitereka n'ogamba nja gikozesa nga nzizeeyo mu nsi eyo bajja ku trackinga video gyewali gikodingira bamanye ng'olwa profilinga ekyo nakyo nozo kitegedde bwe mmala bagamba ebintu ebi njagala ompulirize bulungi nnyo ekyo nkyogedde ku bantu abalina obutuuze mbagambye ebitundu 99 ku buli 100 apps zonna zetukozesa mu simu z'abambega buli kigambo kyogera mu Luganda mu Luswahili bakivuunula ne baddamu ne bakifuna Bannayuganda mwina akajanja kasomagize yeyalira ne mweyogeza butya bwafunye empapula wazikola otya buli kimu nga bakubega bakimanyi bulungi nnyo kati bino byonna baba bimanyi bulungi bakoleka olesi kati okulena okombe sowani kuli luddawa kukono wano abantu bangi bafunye challenge nga bakozeseza passport ya Uganda okuva mu nsi okuddayo n'atuka ku kiseera mugamba ovaawa n'alimba oba n'ababulira nti nva mu nsi endala etali Uganda nga bagambawo nga bateekamu wali kwa live nga bateekamu amanyago nga gabalaga wali nyenyi migundi enyonyi yagenze ejindi n'ekoma ejindi n'obuliraawo nga batandika okukola zoning nga mwanjo ne badde kulira na Uganda era mwanya tukoze ki wayingidde kati ekirala kye bakozesa ojja sanga omusajja nga yakwetegekeddewo omukazi akugamba okay no problem ova ku holiday wa n'ogaana okwogera nkagaana please leta essimu yo oba tuwe ku back statement yo bw'ogaana ogiwaayo bo already babatandisa okufunako ebibuuzo the moment oba essimu ne bakebera back statement yo ng'eraga nti wakoze transaction ku ATM yo ng'ebalaga ova Uganda ekyo kiwedde kati awo mazeo ngenze ku bano abasaba asayira babasaba empapula muganda wange yenda ng'ogenze ku interview ey'empapula zo making sure nti ebigambo by'oyogedde mu interview esoose byebega byogenda okwogera mu interview ey'okubiri byebega byogenda okwogera mu interview ey'okusatu probably n'ey'okuna omuzungu bwakubuuza ebigambo ebisooka mu interview esooka addamu n'abitwistinga mu katono okwagala okufuna reference y'ebigambo wasooka omugamba abikyusa mu katono kasi tokyusa statement abasinga obungi mufu empapula zibalema lwakukyusa statement stick oba sigala ku bigambo woyogera ebyatandikawo ebyatandikawo interview yo byebosigalako mpaka kasi tokyusa statement mu application yo eyasayiramu kitegeeza bagenda kuba bakugjamu automatically nga tumanyi kati njala kugamba muganda wange gwali ku interview ez'empapula omuzungu akubuuza ebibuuzo ngayagala kukema kumanya statement gyewasooka okukola ekwatagana eyokubiri ekwatagana eyokusatu ekwatagana eyokuna oba sina kindi bamanyi n'okkuba essimu n'akubuuliza ku ssimu kati gwe musajja ati bwasuze okoze ng'okooye oba asuze mu bwenga bukkubye bakubuuza statement oyogera birala ye nga notisinga wansi ogenda kulebaga bya very sort ofunye empapula ng'ogaki ekyambaddeko nga tosobola kukitegeera so consistency kintu kikulu nnyo beera soba nga olindirira ebintu ebyo others mutabikole mujja kwekanga abasajja batandise bafulumya mpola kubanga system yatandise wajja kubuuza irungu yatuula ettake ebintu bina bitegeera atya maze emyaka ku internet musanvu nga mboya information kitegeeza nkola research ate nfuna reference n'okuva mu bantu abala abafunyeeko obuvune ku bintu bino naye bw'oba toyagala kuwulira ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka mujja akajanja kamwe n'obusiru bwamwe ne mubutwala mu bazungu ne mubuuza nti abazungu basiru omuzungu amanya buli kimu kyakola era akibala bulungi nnyo bw'onooba toyagala kuwulira byenkugamba oli waddemba okukola byoyagala ekinaddako ojja kiwulira ekibulalo gikiwudde katugende ku video yatuleese alright video egenda kubeeramu bitundu bibiri ekitundu ekisooka kigenda kubeera kyemmengo mbi mulange then tugendemu kyebyobufuzi kati njagala ompulirize bulungi nnyo mbalamusizaako omulundi ogwokubiri mwenna bannayuganda
era abalangira n'abambejja basaba ne banaava naku z'omwezi 9 ezaafunguka ku mwezi ogwokubiri mwaka 2025. Nsaba omuntu yenna ali kumpi ne Ssaabasajja Kabaka munumire kutu amugambe nti omukulu azze alina ebyo byayagala okugamba. Alright. Ennaku zino zonna nzize naddala program emuli Bulange Mmengo nga mbagamba biki ebigenda mu maaso mu Buganda amu nga mbiyita bya kusaaga naye wetwogerera ndowooza bitandise okubanga birina we bitandise okutuuka. Ndi wano kutegeeza Abaganda mwenna nti musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka era musabire Obuganda. Lwaki? Wetwogerera olwaleero ebintu bingi ebiyita mu nkuubo ebitategeerekeka. Muddemu musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti mukulu Kisawo Vuga Salimu Ssale musajja Omusomaali ne mutukulu we Yoseri Tibahabula Tabasira mutabani wa Kalekezi beefudde ekizibu mu Uganda. Nyongera okubajjukiza nti Obwakabaka bwa Buganda ssaako n'empewo za Buganda wattu zaaseetuka dda ne ziva ku Museveni. Naye abasajja bano batandise okuzunga bazunga banoonya buli kimu ekibataasa tebakiraba. Wetwogera Yoseri yalabiddwako ng'ali ku ngoma za Buganda, ali ku ngoma akuba asaka maanyi agaamuddukako. Wano wetutuuse nno. Ali ku maanyi asaka maanyi aganoonya ne takyagalaba. Ali ku maanyi agasaka ne takyagalaba. Mulabulungi nnyo oyo Yoseri Tibahabulwa ali ku maanyi aganoonya ne gakyakola ki? Tegakyasobola kujja kubanga empewo za Buganda n'empewo za Uganda zaamuddukako dda. Wolabira ng'embwa egoba w'ekiwempe kitegeeza nti gowe eddiba wattu yitawala. Bw'olaba omusajja mukulu abadde agamba nti alina amaanyi atandise okuba nti ate amaanyi aganoonyeza mu bintu by'atalinaako wadde amayitire ng'olomanya eyamwalula esiridde. Awo tuvuddewo. Mukulu Yoseri Tibahabulwa ne mukuto Salimu Ssale saako wasanya Kalo Charles Peter Mayiga. Ndi wano bategeeza. Mukulu Salimu Ssale omusajja Omusomaali ngenda kuga ekigambo kino lwali amanya genze lumbuye mmanyi omumanyi. Tuli basajja bannayuganda era tuli Baganda. Gwe toliko nsibo kulinga kitengejja. Ne mukulu Museveni. Museveni ye Munyarwanda pure ataliko wadde abuuza. Wabula gwe musajja Musomaali. Lwaki ensonga za Buganda ziteekamu ebizibu byo? Salimu Ssale oli musajja Musomaali alina okubeera e Mogadishu. So si mu Uganda era so si mu Buganda. Va mu nsonga za Buganda nga nenda kugisimu fungize tuleke. Leave the matters of Baganda to Baganda because you are Somali. Museveni leave the Buganda's matters to Baganda. You are from Rwanda. Ompulya bulungi nnyo, stop interfering with the all Baganda issues. You are less concerned. Lwaki mbagala ebigambo bino? Gyevudde katono nasoma wano eggulu ne bagamba nti omusajja Museveni ne mutowe batiisatiisa Ssaabasajja Kabaka ntitageza n'akyusa obukulembeze buli Mmengo. Bino nno lwali mugenda bbule ne mugenda kutya kuno Mayiga kwoli n'abasajja bokwe bali. Ndi wano bagamba nti ekintu kyonna ekituuka ku Ssaabasajja Kabaka mu mwezi guno oba mwezi ogujja bifo nga tunatuuka mu Gwamukaaga mukimanye nti kikoleddwa either Salimu Ssale wa Museveni nga Mayiga yakisponsalinga. Lwaki? Ssaabasajja Kabaka wetwogerera essaawa zino okuva mwezi ogw'Ekumi saako mwezi guno ogwa January yategeeza yayita wasanya Kalo Charles Peter Mayiga n'amutegeeza amuleetere eddamula gwe yamukwasa. Wabula mukulu Mayiga ng'atulula mpwangali ng'embwa esudde ebyana mu kyolooni teyasobola kuleeta ddamula n'olwaliro. Ne wiiki ewedde baddamu ne bamukoowoola aleete eddamula. Ssaalonga Mulengejja era yagaana okuleeta ddamula kubanga ddamula nababuulira emyaka giri egiwedde. Museveni yalowooza nti ddamula eno bw'agikwata asobola okusigala ng'alina amaanyi ga Buganda naye teyamanya. Bw'atyo wasanya Kalo Charles Peter Mayiga bwe yategedde nti Ssaabasajja Kabaka ayagala ddamula ye nga tagirina. Omusajja ono n'akubira Mukama Salimu Ssale n'amugamba muyambeko okutegeeza Ssaabasajja Kabaka obw'omukangakanga ne Museveni balimu mugoba. Salimu Ssale abadde ku masimu ga Ssaabasajja Kabaka ne Museveni nga bakubira Ssaabasajja Kabaka omutiisatiisa obutajja Mayiga. Mayiga era akola ekintu kyekimu n'asindika abantu nga basindikira Ssaabasajja Kabaka okuba okumusaba saako n'okumutiisatiisa nti tageza n'agoba Mayiga n'olukiiko lw'e Mmengo lw'ensonga nti Buganda bujja kuba busaanyi. Mayiga njala kubuuza Ssaabasajja Kabaka bwe yali akwasa ddamula Salimu Ssale Buganda Ssaabasajja Kabaka ku lwa Baganda bwe yali akwasa ddamula Museveni yaliwo, Salimu Ssale yaliwo, nennyini kakomo wakakwasanga okazaayo bakakugoba enfunda 3 guno gwakuna okutte Salimu Ssale omukubira amasimu omugamba agambe Ssaabasajja Kabaka obutamugoba mutiisatiisa azuula ne Museveni akubira Kabaka esimu otamutiisatiisa osindika abasajja bwe mubana b'Emmengo nga mutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka mbo tebagoba Buganda bugenda saana omukulu olwo Buganda tebwasaanawo mu biseera magulu meeru gw'osuubira nti bw'ova mu Buganda gw'omubbi kiki ekikugaana okuva Emmengo nkugamba zzaayo ddamula nga nabo gisimufungize. Ndi wano otegeeza Abaganda mwenna bw'obanga oli Muganda ng'okimanyi nti okozesa erinnya Buganda era ng'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka wangaale
ng'oli wa kyalo, oli wa muluka, oli wa gombola, oli wa ssaza. Mutandika okutegeeza Mayiga nga nabo gisimufungiza azzeeyo Ddamula ebisigadde mujja bitegeera. Mayiga alemedde Ddamula. Mayiga atiisatiisa Ssaabasajja Kabaka ng'ategeeza Salimu Sale ategeeza Museveni nti bagaye Kabaka tamuggyako buyinza kuba bamuggyako Buganda egenda kutabangula. Ani agenda ogitabangula? Mukulu, ani agenda ogitabangula? Mumaze okubba ettaka lya Buganda temwagala accountability. Mumaze okutta abantu mu Buganda temwagala kubabuuza bibuuzo. Ensimbi za Buganda zonna muzibi temwagala babuuza bibuuzo. Ssaabasajja Kabaka mwambulyamu olwo mwali mumusimulozo atategeera. Kati essaawa zino jakitegeera lwaki embwedde ng'omukiranga esanyuse. Ngera tegeeza Baganda mwenna mufungize buli omu ku social media, abawandiika amabaluwa, abategeeza mwenna abeeyita abakungu ba Kabaka, abeeyita abasajja ba Kabaka ng'omanyi nti okozesa ekigambo Ssaabasajja Kabaka wangaale. Okozesa erinnya lya Buganda n'ekyambalo kya Buganda kyonna kyekiseera mutandika okudimandinga Mayiga azzeeyo Ddamula wa Ssaabasajja Kabaka yagimusabye yagaanye amusindikidde batamanya ngamba bamukange kange. Kuno Mayiga kwoli n'abasajja bokwe bali. Za Ddamula gye baakuwa ogizzeeyo ate lekera okutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka. Omwezi oguwedde gwonna ogusiibye otambula e Ghana, osiibye ogende Nigeria, n'ewammwe e Tanzania ng'ogenda kuloga. Olina n'omumbejja gw'omukozesa Olungereza gwe nayogerako wano. Mukazi gwe kankugamba olwaleero. Ekikunywesa entabaaza bakadde n'ekutabaaza okutuuka okukunzika ennenge n'ofuuka ekisikirirwa nga ggulooza okweta mu kuloga Ssaabasajja Kabaka kigenda mukola omujjawo mwenna ensi ebalaba. Ndi wano otegeeza Obuganda n'Abaganda mwenna. Mayiga bamugobye omulundi ogwokuna wabula atiisiza Ssaabasajja Kabaka nti bwamuggyako agenda kulaba ekimufaamu. Bino gende Mengo obuuza abantu bonna abali mu Buganda bakyategeera balina empeke bajja kutegeeza nti omusajja bamusabye Ddamula agiremedde olwo mbuye yabyogera. Saagala okudde mu wingi ndala yonna oba mu mikosi emirala yonna bakamusaba Ddamula emyezi egi alemedde Ddamula kubanga tamanyi weeri. Museveni yagimutwalako kati ali mu kutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka mbutageza n'amuzaayi tamugeza n'amuggyako obuyinza mbwakyalira okukola bingi Mengo. Mukulu buli mbwa n'olunaku lwayo tuyambuzeeyo Ddamula ogende wa kitaawo e Masaka gy'oba obeera Abaganda baviire tukooye ekituuka ku Ssaabasajja Kabaka okuva guno omwezi bwe gutandise mpaka mu gw'omukaaga kyonna kyonna ekimutuukako gwe Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja wagwansibirwa Kawukinda Zibonye kanga basomera amanya gaddemu. Nsaba okukulopera Ssaabasajja Kabaka abantu bano wammanga. Eyayita Katikkiro asooka wagwansibirwa takwagala ng'olina obulamu. Wasanya Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja takwagala ng'olina bulamu. Mukiibi eyali omuwandiisi wo ataki bwakyama kati yafuuka olukale takwagala ng'oli mulamu. Sarah Kagere takwagala ng'oli mulamu. Agnes Nabaloga takwagala ng'oli mulamu. Saako omusajja omutoolo Apuuli n'abalala tebakwagala ng'oli mulamu. Naye nkulayirira Wasanya Charles Peter Mayiga bwe bakutenda okudduka toyita wa kitaawo. Abaganda abategeezezza omulundi ogw'okuna baakugobye wazzemu n'osindika Salimu Sale ne Museveni bakange Ssaabasajja Kabaka. Saaka abantu b'osindikire Ssaabasajja Kabaka ng'ogamba ati bamuwoyewoye aleme kugoba. Zaayo Ddamula Buganda si ya jjajjaawo. Nkwatiraako tebufuuka buki bumbula nyini kakombo akakusaba okamuddizanga. Buganda si ya jjajjaawo. Zaayo ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ozze ebintu bya Buganda. Ekyo ndowooza abantu bakitegedde. Kati kankulopere nno owulire kankulope bulungi otegeere bulungi nnyo. Omwezi guno gwennyini oguwedde omukadde ogwa January ogulubereberye Ssaabasajja Kabaka ansaba okukulopera omukulu olwo n'akabinja ke k'omanyi obulungi oba k'otannategeera. Bano tebava mu masabo ageesudde Buganda okubanga bakuloga n'okuggyako buli kimu ekyetaagisa bo basigale nga bavuga Obuganda ge baagala. Omukulu ono abadde atambulira nnyo Nigeria atambulira nnyo Ghana okuba nti bagenda okuloga buli kimu bakusse bwe baagala nga bakyasobola kukola ki kubaako ky'okola. Bwe bamala okuloga bakolaga nabi byokwerinda okuba tebakukkiriza kusinkana bantu era abantu abasinga obungi obuvunaanyizibwa obutakyalaba naawe bennyini abattiddwa manya nti abakirimu ke kabinja akali Mengo akabba ettaka. Era nsaba okukulopera nti buli muntu yenna ajja ky'oli n'atandika okweyogeza ng'eyanobako nti munnange kubaakuba mpola akuba owasa akuba owe akuba wumba engalo olwa Mayiga. Abo bantu ba NRM era bantu Mayiga basindise okuba nti bakwogereza oleme kumufuntula ate nga okusala wakukoze dda omusajja oyo afuntulwa ave Mengo naye akyalemeddewo. So Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma nti bw'otakola kintu kino oba bw'otataasa Buganda okusinziira ku mawulire genfuna Abaganda banaatera okwesala akajegere ku bigambo bo bennyini ate batandika okutambuza nti nakino kankyogere bulungi abantu bakiwulire bulungi nnyo.
okusinziira ku alipoota gye nfunye okuva mu baganda ab'enjawulo ab'omunda ab'enkizo bagamba bwe bati abasajja bo bennyini abajja okugamba nti bakuwoyawoya oleme gobasanoga mulengejja be bamu be bagamba abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabutunda nkiddamu be bakusindikira okuwoyawoya obutagoba mayiga be bamu be bagamba abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabutunda dda yensonga kitagoba mayiga emmengaawo era bagamba nti ettaka lya Buganda lyonna bwekobanyine mayiga okulitunda ti buli kimu okimanyi ekitali kituufu bakozesa enkola eya divide and rule ya blackmail okusiga enziro balozesa Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabutunda ekyo jagadde okiwulye bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka nkulume kuto kitegeere nti bennyini abakubira amasimu bennyini abajja okusinga baga nti munnange tokuba be bamu abava ne bagamba Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka yabatunda Abaganda nga tebasobola kuva kubagamba endagaano Museveni ne Mayiga ze beekuleze bembolenda above understanding okuba Mayiga ne Museveni bintu byabwe be bamu be bagamba Abaganda Ssaabasajja Kabaka yabatunda kino bakikola okwonoona erinnya lyo osigale mu bbanga tewakyali muntu akulwanirira Ssaabasajja Kabaka nsaba okutegeeza ekintu kino kikukke bulungi ku meeza yo okiwuliza bulungi okyekkaanye abantu bano yo system gye bakozesa wabula ekisinga okubajja enviiri ku mutwe kwe kuba nti bagezezzaako ebbanga ddene nnyo okwonoona erinnya lyo n'ekitiibwa kyo naye buli lw'osimba okulabikako ate mwana wattu abantu bakwagala okusinga bwe babalowooza yensonga lwaki bakyabuzibwabuzibwa kyekituufu so eyo ensonga nayo njagadde njikutegeeze ng'obudde bukyali katukkeko wano wansi mu kitabo munkola ey'okunyooma ssaako n'okusaanyawo ekitiibwa kya Buganda bikyagenda mu maaso era ng'okubyogerako mu Mmengo kiba kizibu nnyo okugyamu amazima bakuyisa bye baagala gye buvuddeho katono mu ssetteeserezo bamagulumeeru gwe baateekawo gwe bayita Parliament bano bwe bayita okujooga n'okusaanyawo Buganda mu ngeri yaabwe esoboka gye buvudde katono wawulirako bulungi nnyo nga abasajja n'abakazi bagamba nti mufube okulanga Abaganda tebafuna nnamba ebasobozesa okulemesa ekirime kyabwe eky'emmwanyi okutwalibwa wiiki eno y'emu abasajja bennyini bayogedde ebigambo bino wammanga amateeka agaliwo agalungamya entambuza y'emirimu mu Paalamenti nga badde gakkiriza ababaka ba Paalamenti okwambala engoye ez'obuwangwa bwabwe era ababaka abava mu Buganda bazze bettanira okwambala ekkanzu ne gomesi mu ntuula za Paalamenti okukkaatiriza ekitiibwa ky'ekitundu kye basibuka alipoota esomeddwa omubaka Abdul Katuntu ngono ssente bw'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyempisa mu nnongoosereza ezitunuuliddwa mu mateeka agafuga Paalamenti abakulu baagala kuwera kwambala gomesi na kkanzu mu ntuula za Paalamenti n'ez'obukiiko alipoota eno eraga nti n'engoye endala ez'ekinnansi ezibadde zambalibwa ababaka nazo singa ennongoosereza zino ziyisibwa nazo zaakuwerebwa alipoota eno erungamya mu nnongoosereza ezigenda okuleetebwa singa omubaka yenna asangibwa nga ayambadde ekkanzu oba gomesi mu lutuula lwa Paalamenti ajja kulagira okwamuka olutuula mu bunnambiro alipoota ekinoganya kati ti ennongoosereza zino zireeteddwa n'ekigendererwa eky'okwongera okutereeza endabika y'ababaka era bonna singa ennongoosereza zino ziyisibwa baba balina kwambala suuti zokka mu Paalamenti wabula ye omubaka Aisha Kabanda ng'ono y'asomya alipoota y'abatono akubye ebituli mu alipoota y'abangi ng'agamba nti ebigendererwa by'ennongoosereza zino bigendereddwamu kulengeza bukulembeze bwa nnono kati bale tushalwanira bahijabu bweddembe okwambala hijabu kati n'ekkanzu bazitwala ne gomesi bazitwala tosobola kugamba nti ekkanzu si kyambalo kya kitiibwa kubanga ekiri mu Paalamenti mubagamu ebyambalo ebitali bya bitiibwa balekewo ebyebitiibwa ekkanzu ekyambalo ky'otwala mu bifo byose bikuba bya kika kya waggulu nnyo actually twandibadde tugitumbula ono agamba nti bo ng'abazzukulu ba Nnambi tebayinza kukkiriza bino okuteekebwa mu nkola na kuyisibwa bwe mama agamba buy Uganda build Uganda buy Uganda build Uganda oteeka kutumbula kanzu n'otumbulirako ne gomesi n'otososi suuti zokka ekifaananyi kya Paalamenti kyeri kikuba ekifaananyi ku Uganda kikyetwagala erafaanane awalala actually twandibadde tugamba nti bulijjo mwambalenga engoye zammwe ez'obuwongo ezirabika obulungi okusobola okukuba ekifaananyi ekirungi awalala okusinga okuba nga tuziteekako ebitolome ensonga eyo mwagiwulidde ndi wano okutegeeza bami ba Paalamenti bonna oluka lwa Africa ng'omuzungu tannajja twalina ennyambala zaffe ez'obuwangwa n'ennono n'ennyambala gye mutusibako ey'abazungu y'amasuuti eyo ennyambala yaabwe nga bo ffe tulina ennyambala yaffe ey'abaddugavu n'ensi ezisinga obungi zirina ennyambala zaabwe mu ssetteeserezo zaazo ng'oggyeko mwabagamba nti mwasoma nnyo naye ng'okutegeera kutono nnyo ensi nnyingi nnyo mu Africa
naddala mu maserengeta ga Africa ezikyakozesa ebyambalo ebyabwe ebyobuwangwa saako n'ensi nyingi mu nsi ewasanga obuwangwa n'ennono zino ze zimu ku nyambala ezisanga mu parliament zaabo abakyalina obuwangwa n'ennono obw'abaddugavu obulirated ku bo obula bulungi nnyo bano bambala engoye zaabwe ez'obuwangwa olabye muno ayambadde suuti ayinza okuba nga ali omu ku bo naye tebabagaana kwambala ngoye zaabwe zaki za buwangwa njagala kukulaga okira bulungi nnyo gano gonna amawanga gambala engoye zaabwe ez'obuwangwa n'ennono lwaki muwera engoye ez'obuwangwa n'ennono mu nsi yaffe ono nno ye yagira ddala bw'ati n'agenda mu UN Assembly nga yambadde bw'ati bwe buwangwa n'ennono bwe yagenda mu UN Assembly nga yambadde bw'atyo kubanga bwe buwangwa bwe n'ennono ompulya bulungi yagenda mu UN Assembly nga yambadde bw'atyo bwe buwangwa bwe n'ennono nabano bava mu Papua New Guinea era nabo bakaddugala bagenda mu UN Assembly nga bambadde bulungi ekyambalo kyabwe ekyobuwangwa n'ennono n'ebintu byali bagenda okwolesa mu lukiiko olwo bala bulungi nnyo bambadde obuwangwa n'ennono era abazungu be baali bambadde amasuuti gaabwe obala bulungi nnyo abazungu baali bambadde amasuuti gaabwe naye nga bo abakyalina obuwangwa n'ennono bambadde engoye zaabwe zaki ez'ennono kati mukulu we njagala okubuuliza kana akamanyira Kasumagizi eyalira nga ate tewali muntu ayinza kuvaayo Mmengo kwogera nsonga zino Emmengo mukolera ani era kansoke mbategeeze banyabo ne basiba batategeera nsonga zino naddala bali ku social media bamu omukulembeze waffe ow'ennono era ffenna gwe tukkiriza mu Ssaabasajja Kabaka ndi wano nsooke mbategeeze nti Katikkiro yenna aba alondeddwa aba akiikirira Buganda mu mbeera yonna eba eriwo era Katikkiro alina kubeera nga akiikirira Buganda kintu kyonna ekikosa ku bintu bya Buganda alina okuvaayo n'akyogerako oba n'akidefendinga ekitakolwa Mmengo ebikolero bingi bituusiddwa ku Buganda abasajja bano nga basiise kuba bamanyi kye bavuga njala bategeeza mwenna nti Buganda abakatikkiro bonna abaasooka basinga obungi temulowooza nti okuba nti baali tebaasoma kyekibafuula mu tebaakola in fact tugenza okukizuula ng'abeefuula nti baasoma bakatikkiro abo be basinza okwolona Obuganda n'obusaanyaawo era njala mukitegeere noono kennyini yeefuula nti munnamateeka kyakoze Obuganda mulikikwasako emikono ebiri ng'amaze okuvaawo awo kubanga yonoonye buli kimu na buli kimu akisaanyizaawo kale njala bategeeza mwenna abaddeeyo ne mwebuzaabuza nga bafuka banaaba ku nsonga ezo njala bategeeza nti buli kimu kyegendeze nnyo kyemwogera olw'ensonga nti ensi weetuuse yakulwana nga bwe tulina okukola ki okulwana nga bwelina okubeera kuzimu ku nsimbi za Buganda zonna ezibbiddwa n'okutunda amataka waliwo okutyoboola amannya ga Buganda naddala g'amasaza agatandikiddwa okukolwamu bizinensi ekitaaliwo luli we twogerera olwaleero wasanyakawo Charles Peter Mayiga ng'ayita mu ssente za Museveni batandise okukozesa amannya g'amagombola ga Ssaabasajja Kabaka okugabbulamu amasomero nga bakozesa ensimbi ezaabwe nga kino Buganda teri yakikkiriza mu kikola Buganda wabula bakikolanga bo okutandika okugula amasomero mu mannya g'amasaza oba amanya g'abakungu abasajja Ssaabasajja Kabaka w'amasaza obaggulamu amasomero ago nga bakozesanga bizinensi naye ng'olukiiko lwa Buganda lwonna terujja kimanyiiko olw'ensonga nti bali kukola bizinensi zo ezaabwe so nno buli muntu beerayo ng'okimanyi nti kyonna ekigenda mu maaso mu Bwakabaka ekikolebwa nga tekiriiko kintu kyonna kitegeeza nti ebintu byonna bikyamu kati kansooke mbazanyira akatambi k'omutaka ono mukawulire bulungi nnyo ebintu bino nze mbyogera ebbanga lyonna nga mulowooza nsaaga ono omu ku bataka ng'ayogera ebigambo bino ngajjuliza bibadde mbagamba ebbanga lyonna kati olwo omulangira Wasajja oyo si mulangira tamanyiddwa Wasajja si mulangira tamanyiddwa ekituyogedde mukadde wange nga kinene omulangira David Kintu Wasajja si mulangira obulangira tebakwalula bwabiri obulangira mikolo obukufuula kasujjulu bingakuuma olulyo olulangira yagamba nti Wasajja siki era nefutukira batalina mukolo gwonna gwe yali akoze kati omuntu akolanga mukolo gwonna kitegeeza Wasajja atwesibako bwesibi era buyita omulangira aba akola nsobi omwana wa Kabaka omukulu ye Kiweewa bwe tokimanyi Kiweewa yali akoze emikolo egimufuula Kiweewa kati sirina Kiweewa omutebi talina Kiweewa omulangira gwendabawo gwe yakoze emikolo ye Ssemakokiro era mukubira omulanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akuume bulungi omwana oyo abaasaba ekisoma buli bize akyamulaga abataka bamulabe osanga ali awo balikolanga tataweeraga nti mumutunulanga mumutebi era ne bamutunulamu mu butongole Ssemakokiro tebamubaleeteranga oba bamulaba ne bamusanga ku mikolo bamubaleetera embutongole munono bamwanjulira abataka bamulabeko boogereko naye Ssaabasajja teri omutaka amulinako ttabu yonna naye ekiri ekisikire ekyabakatikkiro ekiri wakati wa bwe buzibu
enkuuka buseeku bwerere emyaka 2 ng'angiraba kondo mwezibamu obungi tozibala bungi empale zisigala muri obungi tozikola tozibala kati kitegeeza bakunamira olubiri zinekuunya okugobamu abaali bajje kale nga bambadde obugoye obumpi nga kale nabo si batuufu naye bakolanga misana nga tebeegadangiramu naye abeegadangiramu ate obawadde ebbeetu obatwale kubanga bwogera kufunamu ki lupiiya ogamba bennono yawe efeefe koleki efeefeewo ensimbi zitusingidde empisa n'obuwangwa bwa era obuwangwa n'empisa bwa waffe mukama anayamba buyambe obwakabaka tebukyali mu ku nnono zaabo lw'abantu nga omuzukulu bw'aleeta ennono n'aginyonyola abantu okunywa lwa ssaabasajja bw'ababuuliramu nga bagikola nikibatamanyi olwaki kyatabudde omusamba gwa nakayima ebyo kujja nebukolerawo ebyambyoni teri mmandu esobola kusigala wantu wali byambyoni byakwegadanga ne bwebeerawo bwesigalawo webankambwe tabusi oba erwaza bulwaza oba eremaza bulemaza ogala ku ntiko ye wanzijukira omuwala Cinderella Ssanyu bwe yajja kabaga kaali kategekeddwa Ssaabasajja Kabaka najja nga ennyambala yokka najja kunamira Ssaabasajja ne bagamba nti yababuuza nti mwagala Sindi ye yababuuza yali wali alina Gomesi bagamba twagala Sindi oli akunamye yakola due diligence yabuuza nnyo alina buzibu bwonna yababuuza abo bennyini bakatikiro ne bakkiriza Sindi ajje mu nkunamiro wa Ssaabasajja n'asitama n'amukunamira yoyo Katikkiro ayogera leero ku buseegu enyimba zino zisusse abataka b'obusolya be bandibadde empagi eziwanirira empisa obuwangwa ennono sokolinde guno omwaka sikulabyeko abataka nga bali mu mawulire nga boogera basiba omumwa era bayita babakkiriza kwogera nga bamanyi bajja kwogera ebituufu abantu babikoleki babitegeere nkukakasa ne bwe banaakola batya abatugenda banyonnyola ebibakwata nate nsuubira mu lukiiko lwabwe ensonga ezibadde basobiteeseza eyo ebiwandiiko ne bifuluma biragewa nti kino nakino biragawa kale bifulumye biragewa kati kyova olaba tuzze twogere tubeere ne rediyo twogere ebituufu paka abantu banaawulira ate oba eyaabo omutaka tayinza girinnyako twakakola wano emikolo 5 CBS tulinanidde olwogera bekomu nekwata kyesikulaga efitina eri wakati kati kitegeeza tulina kubaleetera TV na redi batereere kubanga omuntu wabeera mwaka wa Buganda ng'alina monopole zinasoma ku economics omuntu wa monopole anyigiriza abantu ng'alina kaduka kalina kali omu ate mwaka wa Buganda mulimu TV emu ne redi etya emu netake buli bamunyigiriza naye yagambire ate nina okusobola tugenda kuyantake amazzi ge ne bagakubadde bagafuluma ne baleetaaga abo kati oyinza tukolagana n'omuntu nga yali omuwanika wa Buganda kyova olaba abasajja abo bonna era kyayabika ekintu ekyo nga balaba be bakola nabo balimu okwekubiira ebyo bimanyiddwa bulungi teri atabimanyi ate abagaga bo bola bakwogera bamanyi baga ti apaana hakuna muntu genda ogambe entakajja addewo ku buwanika bwa wano basobola Buganda twezimbi lwaki yavaako balekawo omuntu ogwo omumanyi kimba filima yaliwo abala bonna bagenda nga tebasobola mbeera yawo tebagala kufiira mu kintu baganda bawa omwaka gwa Buganda bya 24 gibadde emiranga na biwoobe byeri tewabaddewo essanyu abataka bafudde okwekutula essanyu livaawa omutaka amanyi ennono omutaka alina ennono omutaka amanyi Buganda gyeraga negyevudde bw'avaawo kitegeeza oba oziise encyclopedia mutaka addawo okumala okunywera n'ategeera n'ayamba epeeyo n'afuuka ow'ennono kitwala obudde ayinza n'okufa nga takifunye awo Buganda tekozeewo wadde akabone abataka abafudde mufaide gye bafuddemu nakati abakyafa basirika ba Buganda abafudde ndowooza mbiwulidde bwe tubyogera olw'omulowooza nti tuwaayira ebyo byetwogera tubitegeeza ate nga birinako amakulu gaabyo awo tuvudde kansooka embazzeeyoko emabega wiiki ewedde nababuuza nti lwaki Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa era nga ye mukulembeze w'eggwanga Uganda eyasooka lwaki tayogerwako mu Uganda lwaki tayogerwako mu Buganda kajibe emikolo era lwaki n'emikolo gye tegikolebwa ekimuyozaayoza obukusiima bye yakola alwansonga nti omuntu ali emmengo ye kennyini mu kamwaka yagamba ebyo tebikyakola makulu era tebirina biyambira Buganda mujjukire nti nababuuza muntu kyalina akatambi wano akalaga Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa ng'omukulembeze wa Uganda yasooka president yasooka ng'alina omukolo gwonna gwakola ku lw'eggwanga Uganda ng'omukulembeze obubaka obwonna tebuliyo ku mitimbagano tebuliyo babyerezi nga babidiriitinga okwagala okussa ekitiibwa kya Buganda ne Buganda bwennyini Mayiga bwe yajja yabagamba nti emikolo gyonna egirimu okujjukira Ssekabaka Muteesa mu Uganda tagiwulirangako wadde giteekateeka era tekibaddeeyo ensi ezaakulaakulana edda abakulembeze abatandika ebyobufuzi boogerwako nnyo era babakolera emikolo egy'enjawulo lwaki mu Buganda Ssekabaka Muteesa eyafuuka pulezidenti wa Luganda omubereberye tayogerwako mu gavumenti ya wakati
era tayogerwako byeyakola era tayogerwako mu Buganda era tewali wadde omukolo ogukolebwa nga Ssekabaka Muteesa mujjukira kino bwe kinaatuukawo mulowooza tekituuke ne ku Ssaabasajja Kabaka naye ne batandika omulengeza tena kiyakola era nomujjamu akayivu kubanga emission y'abana abasajja kati njala bategeeza mu Nabaganda oyinza okudda enolowooza nti bituogera si bituufu oli waddembe kubanga gwe yendowoozayo ate mu ssemateeka wa Uganda buli muntu tukkiriziganya endowoozayo naye tugenda n'endowooza y'abantu abangi kati gwe boneewunzika ng'oza byetwogera byawukana ku ndowoozayo tetujja genda nawe olw'ensonga nti amesa amangi tegeesimira bunnya tujja genda n'abategeera biki ebigenda mu maaso mu Buganda abasajja ba Kabaka bangi abattiddwa abataka ng'enfa yaabwe nakati tennaddibwamu basajja ba Kabaka bangi abattiddwa abaweereza emmengo ng'enfa yaabwe tankana ng'empale za Museveni era naye boogerako tebyavaayo abasajja Abaganda abalina ensimbi ez'enkana abaalibo nga bategefu okuvujjira emikolo gya Buganda gyonna n'enkulaakulana abasinga obungi bonna babinyika mu nsuwa ne badduka ekirabo era bakyasobola kukola kikujja Mmengo bwe tuweewuuza kyekiri Emmengo kiki naye buli muntu yenna yeesudde gwa naggamba kubanga tebaagala kubuuza okutiisibwatiisibwa kuli Emmengo awo okukwata abantu kuli Emmengo awo abakozi bonna abaali bakola ku lwa Buganda abaali basobola okwogera ensonga n'ezigguka bonna baagobwa bannabyabufuzi abaali boogera ku nsonga ezikwatagana ku Buganda bonna baagobwa wasigala Kyangaala era abakolagana Museveni Mayiga bajja Emmengo awo okwogera kiki yensonga lwaki mwala abantu bwe twali tuli mu lutalo olw'okubanja Ssaabasajja Kabaka okumanya kutya bwali ne gye baali bamuwangangusiriza bannabyabufuzi abagwa mu kanyomero ke kamu ne Mayiga baabwe beetendeka okubeera bafere Mmengo baavangayo nga bateeka ensimbi ku social media okuvumirira ffe aboogera ensonga ezo nga batuyita balalu nga batuyita basiru abavoola Buganda naye bwe kyamala okuvayo nga Ssaabasajja Kabaka ekituufu embeera gyali nti yali tewomya ddigobe bonna baasirika naye bakyagenda mu maaso okwefuula nga abatalaba nga bawoza nti ffe tuvoola Buganda so nga ate bo kennyini tebasobola kuvaayo kwogera ku nsonga ezo kyekifaananyi kitukusiigira nti abasajja bano beefuula ekibatali ne batuula Emmengo awo okukolera Museveni nga bwe kiri nti baamugobya omulundi ogusembayo wabula akyalemeddeko n'eddamula agiremedde asindika abantu okutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka nti tava Mmengo ngera kubuuza Emmengo wotudde wa Sepiri wagamba nti oli musajja mugagga buli kimu okirina kiki ekikwesibya wootafuna bw'oba tolina kigendererwa Mayiga kiki ekikwesibya wootafuna oba wootalese ng'oyonoonye kiki ekikwesibyawo kubanga mu bukulembeze obutuufu nnyini Kakombo agamba nti kampo kawaayo buwi abasigadde bagenda mu maaso Katikkiro yasookawo nga Ssaabasajja Kabaka amaze okutikkibwa ku Namulondo Oweekitiibwa omugenzi Josh Mayanja Nkanji Ssaabasajja Kabaka yamusaba akakomo ke yakamuddiza Oweekitiibwa Mulwanya Mulisi Mwogerere Ssaabasajja Kabaka yamusaba akakomo ke yakamuddiza Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi Ssaabasajja Kabaka yamusaba akakomo ke yakamuddiza Oweekitiibwa Dani Mulika Ssaabasajja Kabaka yamusaba akakomo ke yakamuddiza gwatazza akakomo ka musajja kiki ekikwesibye Emmengo nga tolina kyofuna okujja ng'olina ebigendo bye twogerako ekisinga otutama n'otwewuunyisa ye muntu yeesibye mu Buganda nga twazula nti si Muganda nga yalina ebigendo bibya naye nno akadadda kaddadda mukulu njagadde ensi etegeera olwaleero nti olinaku z'omwezi 9 omwezi ogwokubiri 2025 mukulu Zaddamula gyeyina okudda ng'obudde obuzzaddamula bukyali ne bw'onoosindika abantu abagenda okutemula Ssaabasajja Kabaka ensi njagala etegeere nti ekituukako Ssaabasajja Kabaka olwaleero nga njogera ebigambo bino mumanye eddamula yabula ate tayagala kuvaawo ayina ebintu byasirikidde byatayagala nsemanye awo mba nzinzeeko era program buli mulanga Emmengo mba ngifundikidde ngenda mu byobufuzi direct webale kubeerako alright bwe tugenda mu byobufuzi ndowooza kansooka empisewo akalango kano ngenda akalango kano kali sponsored by comrade Rita Hassan ng'ayagala baganda baffe bonna abamu maserengeta ga Uganda mubeere nga muli obubaka buno bwe kamala okuzannya tusimbule program ekitundu ekyokubiri eky'ebyobufuzi akalango kano kali sponsored by comrade Rita Hassan ng'ayagala baganda baffe abo mu maserengeta ga Uganda be tuyita Abanyankole bawulire obubaka buno bulungi nnyo mukawulize bulungi nnyo nga tugenda mu part ey'okubiri mu program ey'olwe Sunday. Edi message ninyenda mugitambuze eyike ahaminyeto yoneri kugo mu Western Uganda. Ninyenda message yanje jetambule mugitambuze mugisharinge eyike ahaminyeto omu Western Uganda. This video is specifically from the people of Western Uganda. Ejesha hatwareba wini lyanyuma yakola statement munaenda kwiza kwesimbaho omukaruka 2026. This is the game of Museveni to make the people of Western Uganda dormant, completely dormant. Ina no bashweke chenda amisho. Kubere kangu, you are not valuable to the change of our country.
ekyo kintu Museveni kyaliyo n'akola ijuka imusize Besigye kumugaruza omubyo obutegetsi bw'ihanga konka byanje abaana banjire kumukakinga aba abaana banjire kumugaruza amapu ategesha yaliyo n'akola aliyo n'agaruza byini byanyuma ku dividing the effort abantu ayibatire mu kureba ngo ni ba uniting as Ugandans kureba ngo tubasa kuhindura ihangere Museveni kyaliyo n'akola arebe Besigye abana bamwanga banga kumuha attention bamuruga. This is the first time Ugandans okutabanza kwe unitinga kwegita kurebeka ngo turwanisa Museveni ninyenda mwejuka abantu ba Western Uganda mu Museveni obyabe na izo mbutegetsi bwihanga mukamwanga mwanga no kumwegitaho hategesha haliyo nakoze simwe kurebeka ngo nagumo mbutegetsi bwihanga hategesha haliyo nabaletera wini byanyuma musigare nyuma mushwekirwe mwereke ngwimwe timukwenda change egesha haniyo yaba eminyeto specifically ni nkohore minyeto ninyenda mube vigilant abantu nkaba wini byanyuma egesha yiba yoni baleta wini byanyuma tulage mu United Nations konka tuyambire kinkabanya Uganda ebintu ebiriyoni bikogo mu Uganda weta kubireba wini byanyuma takubireba katakareba ganatayo any compliment mu United Nations kutuyamba abikorobero na nebe hagaro Museveni byaliyo nakora abanya Uganda egesha haraliyo natwetera bini byanyuma ku dividing the force abana yibatireho abanya Uganda yibatireho okwegita abanya Uganda okubatireho force eyibatire haba eminyeto yihange yigitireho kurebeka ngo bahindura obwebembezi bwa Uganda ategesha haliyo nakwetera wini byanyuma to disorganize the people of Western Uganda akubana wachimanya ngo aba Western aba muruhire nawe Museveni nachimanya ngo aba Western aba muruhire kana areba there is no any omuntu ari kubasa kuchanginga that will of the people ategesha haliyo nabaleta ngo maya ita wini byanyuma Isaiah Simbe egesha wini byanyuma ikitekate kutokwesimba hakiyirenka hi wini byanyuma tuwaje mu government ya Museveni na negesha haliyo mu UN on appointment of Museveni mwana enda kutuja naenda kuiza opposing a boss we abanya Western tinkwenda mugomu trap za Museveni ejesha Museveni na areba ngwensi yone mwanjire tashibasa kuconvincinga abantu with words akubatine cyako lirabanya Uganda aba Western bakababiha munonga babashweka munonga babeka ngunimwe mujyo mu kintu konka timunine kintu cyumurumu Westerners timwine kintu cyumurumu you are also suffering like us like other parts of Uganda konka Museveni akaleteresi yona kuteka ngwimwe murije kandi ni mumukunda atejesha hakirebere ngwe ninyete yegisire nyo wa mukolingu only youth ndiyo ningamba neminyeto eri kurwa mu Western Uganda. So this is our time to join hands as youths to change the leadership of our country. Aba bashiza baturani batuzanira mitwe baturani batubiha mbwene wini byanyuma naenda kutugira egesha nibwe yareba Museveni nguni mubi nibwe yiza kumwesimbaho Museveni aliona akwata abantu bena abatutega just to divide us kushisha just kushisha kutana tani satureme kwata gana kubana areba ngogesha abanya Uganda ba uniting begisire nibenda kuhindura obwebembezi bwihanga ategesha naenda kuteka hakavuyo Alesi Besigye kumugaruzo mu matuga abanya Uganda konka bamwanjire ategesha naenda kubatega wini byanyuma kubashitamera mukaguma mukiga hansi mukaguma mukiwe muryeyo ngo no munyankore mutayi witu omunyankore mutayi wana tinye cyabagorira bayandire ti obwebembezi buryo mbanda bari mu group ya Museveni ombakorera Museveni konka bawesana nimwe muri kubi abantu abafunira mu gedi government ni baba kugikoramo konko mu wesana Morocco owaburijo tayine cyayambirwe na wayino nabona ategeshani babaretera wini byanyuma ngumanya mugure wini byanyuma aizo mu Western Uganda atandika kutyankaranya atandika kushisha bintu abo kugira rebire ngo abana aliminyeto yegisire takiri hejo ngumanya guno munyankore manya akabateka mwechi ngumanya omuganda no mushuma mutandika kusosora nabantu mutandike kweyanga we kushikirize byakura nayenda ejo niyo shahanke minyeto yihanga kwegita abantu twena tukwegita tukarugo mujaba bashiza abanyoni batuzanira mutwe batuhindwira abahuku omunsi yitu mbwene windi byanyuma ekimuzire ngo aruge yayesimbeho nayenda kwesimbaho bata nibarebire ngo Museveni yaba mubishi akirebire hati iba yaheza kwa mani ahabwenki batakwegita bakamakinga one force tukahindura obwebembezi bwihanga. This message goes to the youths from Western Uganda niko kire tukajoyininga Western Uganda mubire mu abantu babagara munonga omunshonga zikwata hihanga ganyu konkesi yona hati nimwe batire hamisho these people have been using you to torture Ugandans, to kill Ugandans in your names, but you have kept quiet for so long you couldn't come
come out to defend your region, to defend your names, to defend your cultures, to defend your language. Abashaija bakabesherekamu. Ate jesha hani benda kuizo mu Western Uganda mwenu kubatana tanisa kuleba ngu mwale makwatagana twale makwatagana abanya Uganda nyowe ni ntero mulanga gwanje ni guterera eminyeto eri ku rugo mu Western Uganda. Be vigilant, don't allow Museveni to divide us, to divide our struggle. All right. Message y'omukyalo oyo mujjudde bulungi nnyo, sponsored by Comrade Rita Hassan. Amanyi olunyankole mujjudde bulungi nnyo, seetaaga gibadiramu na olunyanka tulumanyi bulungi nnyo, buli kimu kyayogedde kituufu. Njala sooka kuyisawo statement ya ddakiika emu. Njala okubaza abaana abawala abalina engala byekola, abali ku social media platforms zonna ng'oyogera ensonga ku lw'eggwangayo. Omwana ono bwe balinyo balire n'abawala abalala. Wabula njala okutwala omukisa gw'okubaza mwannyinaffe gwe bayita Nkajja. Yalabikiddeko ku mutimbagano gwa ABS TV y'amaanyi mu Amerika nga alambulula ensonga mu lunyaanyimbe ekyaviiriddeko n'omukulu Sibinyonkondo Musk. Elon Musk omwogerako n'okuba nga amutimbye. Bannyabo ne bassebo. Mukyala Nkajja yonna w'oli, oba oli mu Uganda oba oli luddawa, webale kubeera kyakulabirako n'omukyalo n'abawala abalamu mwenna I salute you. Lwaki? Ensi eno bwetabanguka abantu abasinga okufuna obuzibu babeera bakyala, si basajja. Kati gwe omukyala bw'otaaveeyo okukozesa bwongo obwo okwogera ku nsonga zikwatagana ku ggwanga ani agenda okwogerera. Nabagamba nti ffe abasajja be tuba tuwasa ebiseera ebisinga tetuwasa ndabika ya mubiri gwe tuwasa ngalabi. Gwe omuwala abeera ku TikTok n'olaga amabeere go n'olaga akabina nga bwe wakula. Bambi ojja siiba ku ekyo nga teri musajja asobola kumanya bwongo bwe bukola butya. Ngenda kusaba mutandika okwogera ku nsi yammwe n'ensonga z'ensi yammwe. Abasajja bangi bw'atula nawuliza omukyala olaga nti omwana oyo omutwe gwe gukola. Bw'awulira mukyala Nkajja ebigambo byayogeddaga nti omutwe gwe gukola. Wabula bw'onna olaga amabeere oba akabina gyaga nti oyo obwongo buli mabega oba mu mabeere. Yenjawulo njagala obayigiriza. Muve mu bintu bya laavu ya Uganda teri ayina laavu nga Uganda eri bwetyo. Baana bawala bali ku social media mbategeeza abasajja okutegeera nti mutegeera y'engeri gy'oyogeramu ebigambo ebigatta. Either nga biyamba bakyala banno, biyamba abaana, biyamba eggwanga. Wabula buli lw'okozesa omutwe gwo bintu ebitagasa, olaga mabeere, olaga bubina. Kati omukyala nga bw'omuwulidde ayinza okubulwa obufumbo. Omuwala gwe yayogedde gwe bayita Nkajja, ebigambo byayogedde asobola okubulwa obufumbo. Kitegeeza nti omutwe gwe gukola. Naye olwo ogenda ng'olaga ffiga zo nga tosobola kwogera nsonga ziyamba baana, ziyamba bakyala kukyusa ggwanga, nga golooza ekikolo kyo n'amabeere gakuyamba okubeerawo. Muganda wange oli kireebereebe toyina mugaso era tebajja kutegeera nti otegeera. Mudde mulabe interview y'omukyalo oyo. Mudde mulabye abaana aboogera ku social media nga bawala. Entegeera yaabwe ya njawulo nnyo. Saagala Museveni abakozesa ensobi okubalowozesa nti Uganda eri safe. Abasajja ffe balwanyi. Tulwanirira ki? Ku saving us eyo. Ensi bw'etabanguka baani abafuna ebizibu mu abakazi. Muveeyo mwogere. So njala okubaza mwenna abakyala bakola video. Ekibalaga nti mutegeera kwe kwogera ku nsonga z'eggwanga n'ensonga z'abakyala ez'abaana n'okulwanira ensi yammwe. Mulekera ebintu by'okweyambula. Yensonga lwaki mugenda kudiba lwabo tategeera wammwe okudiba bwakomwe kusinziira ku ntegeerayo. Teri musajja asobola kwagala mukazi nga talina bwongo tekiriyo. Nga gwe basinga obungi mulowoleza ano kintu kimu nti oba ekintu ky'okwegatta kye kikufuula omukyala. No! Nabagamba ekigambo kimu nti ekintu kibayita omukyala gwe mutwe. Ebyokwegatta mu nsi yonna gyebiri batunda na bitunde naye omutwe nga gukola tebagutunda. Yensonga lwaki tolina street kw'osanga batundawo laavu. Naye olina street z'osanga mu Kampala mu nsi yonna ng'ebyokwegatta babitunda ne ku online kweri naye tebatundako bwongo. Kati bw'anoonya laavu tebagino laavu gy'onoonya ojja gifuna mu Uganda empya. Sooka onoonye eggwanga luyimiridde litya. Ekikufunisa viza odduke mu nsi yo lwakuba nterina mirembe. Mwogere ku nsonga zino mubeeremu amagezi. Awo nvuddewo. Yo seeri ne group yo. Ffe tubadde tukola omulimu gwaffe okweexposing nga worldwide nga bakomrade mu diaspora bakola demonstrations ba chapter leaders. Njala tutwala omukisa guno okubaza ba chapter leaders n'abakulembeze mwenna abakyoganazinga demonstration. Please mugende mu maaso nga mu demonstratinga. Twogedde ebigambo bingi ng'ensi ebiwulira. Wabula twafunye omukisa nti kati Tutsi dynasty obutemu bwabwe n'obufere bwabwe kati buli ku international level batandise okweexposinga Museveni ne muganda we Kagame. Demonstrations zadde mu nsi yonna nga zikondeminga abantu aba Museveni ne Kagame. Era zimu ku demonstrations zabadde mu nsi yonna olw'ebikolo bino byabwe. As you can read in our memo, so we
sign all organization here. We are Congolese for Trump. We have a lot of organization here. We are here for excuse. And the Congolese people can work with you guys hand in hand on win-win. Right. Awe tutuse nga bantu exposing Museveni na buli kimu kyakola. Kati bana Uganda bulijjo bagamba nti ekintu bwe kiba kyokyo kirira ne kiwola bwe kimala okuwola n'okikwasa engalo akatambi mu pati okubiri katandise nabagambanga nti omuntu bwakulimanga empindi ku mabega omutunuliranga nnyo nga gw'omanya amazima you just keep quiet and you relax toleekaananga na kiyenje bw'olina ddu njala kubaza Mukama Katonda nti buli kintu kibirako entandikwa n'enkomerero Katonda fe mu Uganda yali yatuwa ekirabo ky'ensi nga tuwadde abantu mu Uganda mulimu enguudo ezimanyikiddwa bbiri oluguudo lutegereka Katonda fenalu yatuwa oluguudo luva mu kibuga wakati ne luwambuka ku Namirembe ne lujja mpaka Lubaga bwe lutuuka Lubaga ne lutuuka ku Nkulungo eyawula oluyita wakati olwambuka olugwa eri ku Mpabo na luno oluyita olugwa ku Papa Po mulya bulungi nnyo oluguudo lwa Papa Po fenalu abamuli singo kwata fenna abanansa bategeera tukwata oluguudo olwo baluyita Nabunya Road njagala ontegeere bulungi nnyo fenna ebitonde Katonda byatunda abasajja oluguudo tulukozesa nnyo Nabunya Road mu butonde bwaffe naye ate abasajja abakulu mu gavumenti ya Museveni badde beekwekanga nnyo nga batuteekako simanyi ki ekibiina kya National Platform ate kibeera mu diviyoni y'e Makindye ku luguudo oba mu kitundu ku kyalo kye bayitaani Biina Mutungo ekitali kituufu era badde bakiteekamu ssente nga bakitambuza wabula Katonda bw'atalya paani ate nga ne paani takyuka nsiika ne sheepu tekyuka Binnyokondo Donald Trump bwe yajeewo ssente eza USAID wattu ekintu kyakyuseemu fadde bagamba nga tutatina nnyo oluguudo lwa Nabunya Road okukira ku Papa Po wali tugwe mu Ndeeba nga batuga nti abantu abo ate ba mu Makindye division Makindye bebbiina Mutungo tuga ffe tuli beno wa Nabunya Road eno ku luguudo olugwa ku Papa Po nga batu ntuga no Katonda ajja ola ekisira kyatuuse Binnyokondo Donald Trump ekintu najja n'akikuba ku mmeeza n'agamba ku ssente zimwe zibadde ziva mu America mu USAID ssente zino zibadde zigenda ku akaunti ya gavumenti ya Museveni era nga ziri obukadde buno bwa $1 nga ssente zino ziyamba abakozesa oluguudo luno lwa Biina Mutungo mu Makindye kati n'obuuza abantu bano wammanga musajja mukulu Niyonzimana Alozias Bugingo fe ujja tugamba nti oluguudo tumanyi mu Uganda fenna Katonda lyetutonda oluguudo lugenda ku Papa Po lwa Nabunya gwe n'ogamba nti amuli bebbiina era ne ssente tuzifuna mukulu wa Bedi Bwaneka nabo ne tugamba ekigambo kyekimu Anita Amboge ne tugamba ekigambo kyekimu Frank Gashuma tugamba ekigambo kyekimu basajja ne tugamba ekigambo kyekimu Balambaruga hano tugamba ekigambo kyekimu ba NRM bloggers muka ku Lubega tugenze ku Masasi Mpuga Nsamba Mabike n'abala mwenna kati bakulu abazungu badde banyonyola ssente zino engeri zitambulamu mwawuliddemu nga mulimu ssente za National Platform teziriimu lwaki ssente zigenda ku akaunti ya Museveni ne famire ye nabagamba nti Janet Kembabazi ayingiza container za lubricants n'obutabo ku kisaawe Entebbe ne buyingira mu masomero era balina na clinic zabagabiramu amakerenda agakyusa abaana abalenzi ne bafuna embeera y'ekikyala n'agababo abaana abawala ne bafuna embeera y'ekyami okubakyusa mu ntegeera yaabwe kati munnange ebintu bino nga mulooza nti byakusanga naye Katonda mwatalira paani ate paani atakyusa size atakyusa shape lwadde lulyanga Binnyokondo Donald Trump akawangamula video nga zivaayo taxpayers are still paying for it against the wishes of our Congress. It's really become an outlaw industry. I mean, people are waking up right now, getting ready to take their kids to school and go to their jobs. Hard-working Americans, they work for these tax dollars, and then we're wasting it. Oh, look at this. This is where we're sending money to other countries. Serbian LGBTQ rights group, they got $1.5 million. Electric vehicles for Vietnam, $2.5 million. South African transgender HIV research, $30 million. Uganda LGBTQ rights group, $4 million. And Egyptian tourism, $6 million. I heard on Sean's show last night. Kati mukulu amanya gensomye yoseriti bahabula ne gavumenti yamwe twagala mutunnyonnyole mwe abafuna ssente zino abebbiina mutunnyonnyole ssente zibadde zikola mulimu ki nga munnyonnyola ffe abayita ku luguudo lw'e Nabunya olugweri mu Ndeeba ku Papa Po mutunnyonnyo kuba ojja mutuga ffe tubaga ffe tuli bebbiina tetubimanyi ssente zijja ku akaunti zammwe mwe abebbiina Mutungo mu Makindye division ffe tuli beerubaga Yoseri ffe tuli beerubaga eno ku Nabunya Road gye tuyitandibwa mu Ndeeba eri ku Papa Po mwe muli bebbiina e Makindye kaduza mutegedde Katonda tali anguzi abeerubaga tuwangudde
Makindye mujja tunnyonnyola miliyoni bwebombi 14 mu obukadde 8 sente zembadde mukozesa nga muzijja mu USAID nga zipromotinga division ye Makindye eyebbiina mutungo fe abirubaga nga mutusibako olugudu lafu muluwonoona muluwogerera bubi nga ate mweri muliyo muli mukozesa bintu bitategereka kati twagala bategeeza bakulu olw'olumu mulekanga abantu ne boogera obudde bukyuka bwe kimu nekikola ki nekitegeera kati katonda akyusizza ejjinja musobola otuwa ku mbalirira y'essente ezo faabeerubaga eno ku luguudo lwa Nabunya tusaba embalirira ya Makindye division mutunnyonnyola essente ezibadde zikola Makindye division mu ggombola y'ebbiina mutungo ssente ezo mubadde muzikozesa kira bani abadde bazirya faabeerubaga eno ku Nabunya lwe ffe tubuuza faabeerubaga division eno abaita ku luguudo lwa Papa Paul lwa Nabunya ffe tubuuza ssente zaffe zibadde ssente zimufuna badde muzikola muki ffe twabagamba tuli beerubaga ku luno oluguudo gye tetuvaawo awo tetuvaawo erubaga tetuvaawo ku Papa Paul kola oluguudo tetuvaawo kati mmwe aba division ye Makindye abebbiina mutungo mujja tubuulira expenditure ssente ezo ate mulina okutwetondera ekifaananyi kye mwatusiiga mu ggwanga nti kyali kikyamu fe abeerubaga eno ku division yerubaga mujja twetondera awo tuvuddewo situwagala tuweewo nnyo oza mutegedde kati nabagambyeko ku nsonga eziri e Congo ne mbagamba nti bannayuganda bali mu kubatta bali mu kutta Abanyarwanda bali mu kutta bannayuganda wabula ekisinga okunkwasa ennako abantu abafa ba indigenous si Banyarwanda simba wakati awo nabasomesezza ne mbagamba nti Museveni yakola kye bayita sub-county policing. Sub-county policing yagikola n'ekigendera ekyokujja automatically abasirikale ba police mu Buganda okusingira mu Kampala, Ntebe, Wakiso ne Mukono okubajja mu forcefully maje nga replacing abantu abo n'abasirikale ba SFC. Ladies and gentlemen, njala bategeeza buli musirikale eno wa police ngoli mu Ntebe, Mukono, Kampala, Wakiso bakusindise mu ogende mu gombola yona sub-county bakusindise nga tolina ogenda kusula de ukola ki bakujje mu police automatically na yo bali placing n'aba SFC. Kino Museveni akikola nga amanyi nti ekintu kyetogerako ekya protest vote kigenda muli awo kati ajjawo ba police ba indigenous abasikiza ba commandant Abanyarwanda abajjanga ba police nga ate basirikale. So I'm here to inform all Ugandans, most especially those senior police officers in Kampala, Mukono, Wakiso and Entebbe, that forcefully transfer from those areas to other areas, it is an automatic dismissal from forces. And that move is made by Museveni to implement his military associated mission of removing indigenous from the forces to replace them with SFC army officers in police offices, as he slowly planning to implement his system of destabilizing or attacking or controlling in case of any chaos elapse during the 2026 elections. That is his move. So njala bategeeza mwenna bannayuganda gwa police lego bakyusiza by force tewe kuba sasi nonya spiria ogo omanyi nti wakabano mubire empafu ku mutwe tuwe kuba sasi kubaka nakafuna cases nga 20 abantu nga besse babasindiso gendeyo tewali nyumba tewali kintu kyonna tewali kintu bamusindise busindisi bakikolako kyo kujja basirikale bano batekemo baji abagenda okula mu uniform mwezi bagenda okudumira in case wabera okwekalakasa oba bagenda kikosa mu Kampala okutandika okukola obuvuyo duli mu kulonda balemesa abantu okulonda bakontrole gye bagala bagenda kikosa nenjala kugamagana bwinga tonne kuba sasi gendo nonye spiria waka bana ali mu ofiso mukube sasi okimenti ekyo kimune wekube sasi ovu olwande gwanga ekyo kibagambye kati kyonga kimaze nabagambye nti olutalo lye Kongo abantu bali mu kufa bannayuganda abasirikale si bakabano basindikayo baganda baffe bona bali ku lutingo kuva mbitunde bire by'eggwanga abali mu kufa wabula information kiri bali abantu bali bafa mu namba gye bafiddemu ennyingi tebabaza Uganda babatwala Rwanda n'Abanyarwanda bazika mass graves. I'm here to inform the international community that Museveni is slowly eliminating indigenous Ugandans, mostly those who are serving in UPDF. And recently, as you witnessed that The Guardian, the international newspaper based in UK, and also I think they have a branch in USA. They say that many Rwandan troops and Ugandan troops that have been killed in numbers in Congo. But ask yourself, where are those remainings of those serving soldiers? All those dead bodies, they were packed
in lorries and taken to Rwanda, and you are buried in mass graves without notifying their families as we speak right now. Those small in numbers, they were brought yesterday in Mulago Referral Hospital as a camouflage system to show the public that whatever is going on social media or on international newspapers is not valid, that they are lying. We are not lying, and the international papers are not lying. Banda Uganda banji bafudde ne babazise Rwanda kati ka video ke mwala benchi balese emirambo baji badde 18 ako kabadde kusiga kazigo kulaga nti wali bafudde kaka no. It was a somber moment at Mulago National Referral Hospital as bodies of the Southern African Development Corporation soldiers killed during the fighting in Goma were brought in for post-mortem examinations. They were escorted into the country by the UPDF and transported to the hospital in Kampala. The bodies arrived at the Rubavu border yesterday at midday before being cleared for their onward journey into Uganda. Sources indicate that the post-mortem examinations on all the 18 bodies are expected to take several more days, potentially. Wabula nagana okwogera ku basi zize nabateerayo kubanga state yagamba ati basi zabadde zaba UN officials. Njagala oberemu amagezi bulungi. UN yakoma okubeera mu Congo n'okujja officials baayo dda lwaki omuzungu ne baakola nabo nga abeesiga bamanya ekigenda okugwawo emyezi 6 before. Bamanya era abantu abasinga obungi babafulumya. Ompulya bulungi babafulumya. Njagala ondeetera video nga basi zaafuluma nti bayingiza ba UN officials basi 10 ezaafuluma kale katugamba 5 kankuwa 5 ezayingira eggwanga. Mwabalaba ko nga balinyisa ku kisaawe ennyonyi entebe nga baddayo ewaabwe. Bonna bamaze ddo basaplayinga lwaki njagala ulize bulungi nnyo. Bamazoza basaplayinga bagenze balonda abantu baabwe mu different parts of Rwanda ne bayingiza eggwanga o keeping families abaga ziri safe. Abo si bakozi ba UN bali basiwaza. Kati okuwa proof kankutegeeze kino nakyo kitegeere. Nga tolekera ogenda mu kalulu bwe kanaaba gye kali. Ekitongole ekya Uganda Electoral Commission ekikula Samuel Bakama kyagamba nti kyatimba enkala z'okulonda okumala ennaku 20 naye enkala zino kyatimba za NRM si za balonzi okwetoola eggwanga lyonna. Era mwenna munanjulira nti enkala eziri ku magombolola ku byalo ku miruka zonna zibadde za NRM si za Electoral Commission. Era mbadde mu kirabulungi nnyo. Kino bagenda kikozesa nti bana bamaze okutubbaaka batugambe nti already ffe tubadde tulina lead nga twali gyesitalinga abagoberezi w'abalonzi emitwalo emiliyoni 2 ze tulina so temujja tuga nti twabawangudde. Nkiddamu NRM registers eziri ku byalo walonderwa okwetoola eggwanga lyonna. Bano bagenda kikozesa ng'obujulizi singa babbe akalulu ne tubatwala mu kkooti. Bajja gati ffe tulina enkala za NRM nga tulina abawagizi miliyoni 2 mu ggwanga. Babirete batandika obifunginga mu kkooti ng'obujulizi kye bagenda okukozesa. Ensonga lwaki nti soka weebuuze NRM yalina enkala z'abawagizi bokka mu Uganda. Walabye ekibiina kyonna nga kituta olukala lw'okulonda ku lukola abawagizi bwakyo ku polling station. Ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament katukuludu oluvuganya national platform. Walabyeko wonna nga national platform etimbye enkala z'abalonzi baayo. Walabyeko FDC ng'etimbye enkala zaayo. Walabyeko DP ng'etimbye enkala zaayo. Oba jjama lwaki NRM? Soka okyebuuze. Bakikozesa kubanga bali mu kuregisteringa abantu in the disguise nti Electoral Commission yakoze eki yabalagidde bali mu kubba bululu essaawa zino. Naye ekyo nja kibagambo nja kitegera wano. Wetwogere lwaleero bamagombolola chief bonna okwetoola Buganda. Museveni n'akabinja ke babawadde ensimbi okutandika okuyingiza Abanyarwanda obafunira ebyogera n'obateeka mu register ez'okulonda. Obujulizi bwenna obwekkunala mu ggombolola y'Ebuwunga e Masaka ewaffe gye nakulira. Njala bategeeza nti ku ggombolola y'Ebuwunga chairman wa Sifiri akulira eggombolola eyo omukulu Sekasiko. Ono Sekasiko ng'akolagana NRM ku biragiro bya Museveni
bayingiza abantu abatali bamugombolera ku byalo ebyo n'abasindika ku byalo ebyenjawulo okuwandiisa mu register ez'ebyokulonda n'okufuna endagamuntu okwetola eggombola y'ebuwunga. Kati ono omugo twafunyeko proof n'obujulizi. Wabula kino kigenda mu maaso mu Buganda bwonna. Kati wenkubuliza basi zibadde ziyingira mu Buganda nga zituddemu baana bannyoko abadde bayingira okufuna endagamuntu baani? Kyenkubuuza kitegeeza nti bano abantu bali mu mission ya kukozesa advantage nti mu Uganda omuntu asobola okufuna ebiwandiiko n'atuulamu ne bakola ekibalina. Kati njagala bategeeze egombola y'ebuwunga ebyalo byonna biri mu gombola y'ebuwunga. Chairman ono wa chairman LC3 mukulu Sekasiko atambudde magombola gonna agali mu gombola yonna nga atambuza Abanyarwanda ku byalo kyalo ku kyalo LC1 nga bawandiisa okufuna endagamuntu n'okubateeka mu register z'okulonda. Kati ono omu n'ekibadde kikolebwa mu bitundu byonna bya Buganda okuba nti bakola ekintu kino. Y'ensonga lwaki teri muntu yenna anyega ku nsonga eyo era bino nze mbyogedde mujja biraba. Ate nga nze nabagamba ebyange byogera kati ng'omusezi Abulesiyani nti ngenda kulirako bantu bange ekyo nakyo mukitegedde. Tugenze ku nsonga endala. Najja ne bagamba wano nti mu nteekateeka y'obufuzi by'ekiyaaye n'enkola y'ekiyeekere y'ekisiru Museveni akyakozesa enkola enkadde. Abajjukira obulungi nabagamba nti mu bitundu by'e Bwayiise Kawempe nti poliisi ekolagana eddamulira n'abyo by'okwerinda mwe muli n'abatali bannansi abagwira abagenda mu bitundu ebyenjawulo mu bitundu bya Kawempe division nga bayita abavubuka mu ghetto nga bayita ku poliisi nga babakwasa obupande obulaga nti baziba misango n'obajjako statement n'obakuba n'ebifaananyi n'abamala babo 5,000 ku 10 buli muvubuka n'amaani babata ne bagenda. Ekikolwa ekyo nakyogerako dda ne mbagamba kigenda mu maaso. Lwaki bakikola? Nabagamba waliwo kye tuyita mini ne silent genocide egenda okwokalinga mu Buganda. Kiddamu Museveni apulaninga mini oba silent genocide mu Buganda ng'egenda kukozesebwa bijambiya. Naye ng'okuleeta evidence obujulizi bagenda kwasembolinga abaana bali bagenda bajjako data ku mapoliisi ag'enjawulo mu Buganda. Nkiddamu eyo statement nagikola emyezi sigimanyi bungi nga bakikola mu Kawempe division. Kitegeeza mu division zonna eziri mu Kampala mu Buganda bali mu kikola nga baddira abaana babe batalina knowledge ku bintu bino nga bakozesa ebintu bano abaana tebamanyi kye bakola nti bakozesanga abagenda okubeerawo ng'abajulizi nti bakola emisango gino naye nga Museveni akikozesa okulaga public nti kino bano bakikoze ejenoside gye bagenda okukola. Kati badde terubusa Kasozi Buddo ekintu nekibeerawo naye nga bw'owulira engeri gye bakyogeramu tekyawukanamu na kye nabagamba wulira bulungi nnyo. Ekiri ewaffe saidi ze Buddo na Kasozi Buddo emmotoka esobola okupaakinga nga kuliko abasirikale bano banva ku mirimu bali ku booda bava ku booda bano bantambula nva ku mirimu gyange babagamba muyingire mu mmotoka baba oli wamubuuza tuki ekinyingiza emmotoka mu buyingiro ojja binnyonnyolera eri nga tebalina musanga abantu kati bakutuusa ku poliisi ekiringa ekikweyimirira okuva ku poliisi olina kukkiriza n'okwata ekijambiya nga kijjudde omusaayi ne bakukuba ekifaananyi awonodde ewaka bw'ogaana todda waka era okukkiriza just bakuba kukuba ekifaananyi n'ejjambiya ng'ejjudde omusaayi ne bakuba ekifaananyi awonodde ewaka. So kati kino kyekigenda mu maaso mu Uganda kuba Museveni ateekateeka ebijambiya mu nsi Uganda bagala kugamba nti be bano abatematema abantu ebijambiya bali mu kikola kati kukwata bantu kubakubya bifaananyi na bijambiya bannange sheyalinga. Ekyo kyawukanako nekinayogera emyezi sijjukira myezi emeka kinayogera it's exactly the same thing kigenda mu Buganda. Katwali tuli busa nzize nga mbagamba ebijambiya mu bitundu by'e Masaka wuliriza bulungi nnyo. Ebibaluwa biraga nti okutandika n'olunaku olw'enkya mukaaga okutuuka ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno bagenda kutta abantu mu bitundu ebyenjawulo. Kati abatuuze abawangalira mu disitulikiti okuli Masaka, Bukomansimbi ne Kyotera bali mu bweraliikirivu ku ki ekiyinza okuddirira. Ebipapula bitandise okusuulibwa bwe bityo ate nga tugenda mu biseera eby'okulonda bannange ekintu ekyo gavumenti mukitwale nga kiri siriyasi nnyo. Nolwekyo twagala okusaba gavumenti n'okusingadde ekitongole ekyamagye ebya poliisi n'ebirala okufaayo mu mangu olaligamba nti byalwali kubanga eyo enkola y'ebyalwali yinza okuviirako abantu okukola ki bibuuzo byakusaaga. Bukomansimbi abayo bagamba nti guno si gwe mulundi okusoose nga basuulibwa ebibaluwa bino naddala ng'obudde bw'akalolo butuuse kyokka ate ne kimala ne kituukirira. Nze ayogera kumpi naziika abantu abasukka mu 10 benayiwako ettaka nga bajambiya kati ndi victim manyi kyekitegeeza. Muluka Kisojja tuli bennyamivu nnyo tutidde nnyo olw'okubeera nti omulundi oguyise batutemako abantu 7 omulundi gumu. Kati bwe tubirabye
tutidde nnyo. Ebibaluwa ebyasuuliddwa biraga nti bannamagye okuli omuduumizi w'enkambi y'amagye Kasijjagirwa General Deus Sande saako n'akulira Operation Wealth Creation mu bitundu bya Masaka Kano Samba be basindise abantu bano. Kinajjukirwa nti Bukomansimbi ne Masaka ze zimu ku disitulikiti ezaakusibwa ab'ebijambiya mu mwaka ogwa 2021 ekyaviirako abantu abawerera ddala 2 okuttibwa. Kati abatuuze baagala enkola y'amayumba 10 eddizibwewo nga ye yokka ejja okubayamba okwaŋŋanga embeera eno. Byalo byonna ebikola disitulikiti 256 nti tugezeeko okuddamu eri enkola yaffe y'amayumba 10 okulabika nga tuteeka security kuba security tugirina mu Komansimbi n'ejjukira nti esookera ku ffe. Buli omu abeere embega wa munne tusobole okwewa obukuumi gavumenti egenda otuwa obwayo ng'ate ffe tumaze okwekolamu omulimu. Omwogezi w'amagye mu ggwanga Major Felix Kulayigye alabudde abasudde ebibaluwa bino nti tekabatanda kuba bajja kukolebwako era n'agumya abantu nga bwe watali kijja kubatuukako. Anaagezaako ebyatuuka ku bw'ebijambiya ku luli mwabiraba na guno gujjo wadde kooti yatugajjeemu amaanyi okugezesa Felix Kulayigye olinga amakugunyo. Felix Kulayigye tokwatagana olinga amakugunyo. Lwaki? Gwe kennyini okimanyi Felix Kulayigye. Mutuula ku Seemwaye ne mutuula ku Iso ne Museveni nga ne kale ekyezi kayihula kwali ne mupulani nga mutemugende kuteralizinga bannayuganda mostly Buganda ng'okimanyi. Njagala ombuulire eddiro mwali mukuttayo ejambya ne mupapaledinga mu kooti. Mugenda ne munoonya bannontolya siganga killers okwetoola amakomera gonna mu Uganda ne mbagari groupinga nga batendekebwa kale kayihula okuddamu okutemula abantu. Kale kayihula yakoma mu service ali mu kutta Baganda buli kimu kikola mu Buganda. Mukwata abaana Baganda ne mbatemula, mukwata abaana ne mbateeka ebiti mu mbugo ne mukola buli kimwagala mutemula abantu. Lwaki ebijambiya biri mu Buganda wokka kubanga you want to destabilize Buganda. Kati gwovayo mugawo yambadde galubirizi nezo kya wolodingi musibaite mugeza mwekenye ekisinga okunnuma. Bachali bano batuula ku meeza ne mutu ne muteesa mugenda mukola mutya business batuula. Mwaga kati mbaita kitugenda okukola nti kati twagala bagenda otema abantu b'ejinji. Ne bagamba kale kayihula omulimu guugo. Kayihula n'akwata essimu n'akubira owaye gy'oli tusinkane mpitira n'abala bugati ne basinka ne bakubira we musajja w'amakomera munyalonda munnaabwe. Twetaaga abantu abali ku madda abali mu prison abakola emisango egy'amaanyi mu batuweereze ne babaleeta ne abatrendeka engye bagenda okutema eno mission ina buli kimu ne kaba Uganda banyumire kiri munne tebakitegeera balowooza nti byakusaaga nenga abantu bali batula bulungi nnyo bagati katugenda kola tukole kati bwe ngabo musajja takwatagana alinga makugunyu mbasiwe modde mbasivumye kubanga batula bakola ebintu bino munemuloza nti basaaga ebintu bye tugamba zino si firimba n'abantu batuula na wano kanki bagambe. Eno message njagala ogivunira omukongo yenna waali mu nsi yonna omugambe. Tulina ebyafaayo mu Uganda ebyokulabirako. Nti omusajja Omunyarwanda Museveni talituukiriza ndagaano era tateesa. Bino byonna bye babaddemu e Tanzania okuteesa mbwe emirembe basizinge fire. No, tekisoboka. Wabula njagala bagamba kano mujja kajja ngenda kuz'omwezi lwayo ziri 9 omwezi ogwokuli mwaka 2025. Museveni nga bwe yakola mu kinana ng'agenda Nairobi okuteesa emirembe egijja mu ggwanga ne bwalwana. Omunyarwanda tagenda kuzikiza lutalo olwo mpaka nga lutuuse ekinshasha nga gavumenti bagijjeeko. Mujja kuzza video. Mutegeeza abakongo basituke beerwaneko. Ezo peaceful meetings bagendamu okuresolvinga conflicts tezigenda kubeerawo. Balina kuba munyalo. Kino kibagambye naku z'omwezi 9 bagenda kukola buli ekisoboka olutalo lutuula mpaka kinshasha okujjako gavumenti ya Tshisekedi. Kankamudde mu luzungu ndoza akategeere. His Excellency Felix Tshisekedi, the President of the Republic of Congo. My name is called Lumbia Fred. I'm Ugandan based here in Turkey. I'm here to give you this information that I'm glad that yesterday you didn't attend the meeting which was held in Tanzania about the peaceful means of solving the conflicts between Congo, Rwanda and Uganda. I'm very pleased that you didn't attend that meeting. But I'm here to inform you that the man whom you think that is a peace lover, Museveni and Kagame, remember, Museveni is a godfather to Kagame. Museveni is a godfather to Kagame. So whatever Kagame does, he gets the order from Museveni. We have a history which doesn't favor Museveni at all. He pretends that he is a peace lover, but he's not a peace lover. And I'm here to inform you that Banyarwanda, when they engage in something, they make sure that they complete what they started. Whatever peaceful means they are talking about, you won't get peace until you defeat them. They have a plan to overthrow our government very soon. So please
inform all the citizens of Congo whenever they are to join your hands to save the lives of Congolese and to save your country. Don't think about any peaceful mean of solving Congo problems. No, that is not what Museveni think about on Kagame. They think about overthrowing your government and taking Congo as their country. So please be informed. If you think that you're talking to peace-loving presidents, that is a mistake. History doesn't favor Museveni. History doesn't favor Kagame. History doesn't favor the East Africa. These people, they have their 250-year master plan of taking over East and Central Africa into their hands, using Uganda as their base. So, Mr. Felix Tshisekedi, whenever you are, the President of the Republic of Congo, I'm here to inform you, please, never in your mind to sit down and you think that you are going to solve Congo problems with a peaceful means. It won't happen. Try to find out with Museveni and with Kagame. They never settle or they never accept defeat. You must fight harder to force the Rwandese out of your country. If this message will be retrieved later, in case whatever I said has happened in the future, just join your hands with your citizens to fight against those people, to protect your people and your country. If not so, this video will be retrieved back on social media. History doesn't favor Museveni in terms of peaceful resolution, and Kagame as well. We know. And I think that you know the history of Uganda. Museveni, in the face of Africa and on international level, he represents himself as a peacemaker, but he is not. He's just a camouflage. He camouflaged that to be that he's a peaceful, a peace-loving man, but he is not. And if you want to find out, find the families of late Idi Amin Dada, late Obote. They will tell you, and you know that some political historians in Uganda, they will tell you who is Museveni. He had utilized Ugandans to the extent that every Ugandan, whenever we are now, we fear each other, because he had created spy networks across the world to utilize Ugandans who come out to speak about the political temperatures in Uganda. So, Mr. Tshisekedi, whenever you are, please receive my message peacefully. Don't settle for peaceful resolution. You must save your country. Fight hard. Thank you very much. Obaka musindikida ategeere. Kubanga abantu bano bawoza nti Museveni muntu si muntu. Kati na kino ekibijambya bibaddengawo okuva mu nsiko bajja batema abantu babakuba obukumbi. Bino si bipya batabimanyi mu jjo bitegeera. Bino ebintu bikadde bibaddengawo. Bakwate mwagala kutegeera. Ne mujja tegeera kimaze okutuuka ku family yo. Wetogere lwaleero millions and millions of you, over thousands and thousands of Ugandans bali makomera nga ne kesi zaabwe teziwulirwangako. Abajiddwa ku mataka, abatalina misango, abali makomera, abali mu kusibibwa, nga bali mu kubonyaabonyezebwa, naye nga tebajjangako mu kooti wadde okuwoza. Wabula omwami y'omu yawoza nti agala emirembe. Wabula ate omwami